Neze chemba gamba amanyi ge batadeko by the way no police tutadeko eryanyi naddala nga bayita bano ba na utenete kateka zo kubawamba bano ba opponent ba tukimanyi la tubimanyi nefe message esigala etambula edi tugamba abantu lero bagenda kuwamba era waliwo twatuza teams affe ne tuzigamba temukola ffe tokola Nsamba tokola Nabagabe tokola Kabuye tokola Mutebi tokola ffe okolerera gwe choyagala olw'obuzito bwoyitamu olw'obusungu ennaku obulumi bwolina ku mutima gwo Ekassanda ekigifudde kyeri kati abantu okuwagira Kyagulanyi nnyo newankubadde nga Nsamba Nabagabe Kabuye Mutebi face z'obulumi ezirepresentinga essuubi gye baagala okutuukako future gye baluubirira okutuukako fe just tuli face yabwe ne oyogera n'abantu balina obulumi kati nkugambye emyaka 4 Nabanja abo n'abamenvu bali mu Ekassanda wano beegiriisa nkuuli myaka 4 temuli yadde omukulembeze yadde empulunguse neegi yogambe ya opposition ne opposition tebadde mu Uganda n'abo opposition babadde nga bajja muno ne bakampeiningiramu ne bagenda nga bana Ekassanda tebeenyeenya naye ffe message gye tuze tubawa okubasomesa ky'abantu bano babasibako akatambaala ku maaso babawuddisa n'obusente bakuyita no bakuwa emiceere ne bakuwa ennyama n'ovaayo ng'ogamba abeewo nga kola okyali anfuufu naye kati Nabanja yagenze n'ayogera ekigambo wano mu Ekassanda we yaze omanyi bali mu lutalo lwakweddiza Ekassanda bagala Nabagabe n'Ensamba kyekizibu kyabwe ate nga tulina obafukira ekizibu kuba ffe si kyekizibu ebizibu bye batadde mu bantu kati oyo Nabanja amanyine gye nasomera diguri ezimuluma yagambye nti ndi ku ssente zaabwe diguri empitirivu ennyingi zenina nazijja ku ssente zaabwe maama wange nkugaye yafa ndi mwana muto diguri nasoma ndi musinya yakubiri yatugambye wasomera ku ssente za Museveni nazikozesa nkyali mwana muto nga we bandekera amanyine waje nayitira okutuuka Makerere yali amanyine okumanya nti Ekassanda gyeri nga sinagiyingira Nabanja oyo yali talaba bizibu by'abaana Ekassanda nga Nabagabe tannajja bwagamba nti nasomera ku ssente za gavumenti ssente za gavumenti bulijjo tusasula omusolo wano ne tukola ebintu ne tugamba nti kyekino kati tuziyisizza kolasi gwe nasanga mu Ekassanda n'enjozaawo bitiiyo kuba ndi mwana wa jojjuzi tewandikubye bwabi Museveni nga maama wombi yali mu sisitimu ate mbuko wasomera oba badde tiyakimanya nti maama yavaawo nga tunnamala abo manyi n'okulogota nangena nembalaba ku TV nembalaba ku zi radio bawoza ng'olina mwana waffe oli mwana waffe tebamanyi oluusi bamanyi ninaza bacorrect nga nembalaba maama wange yafa emyaka kati 2 mu emabega nze naakavaayo kati mwakandaba wano wakati awo wonna mubadde mumanyi gyendi mulyoke muweze nsomera ku government sente za government weziba sente za government sinzaziwaayo simusolo gwange inze Nabagabe kale Flavia ekyo tekiriyo nupunga tenda gye wasooka ne weesimba independent era nali nzije mubende nga DP opposition ewedde emikwa by then 2016 DP yali ekwatidde opposition omumuli nga gwe tulinamu essuubi era nze nali nzijanga wa DP nga nsazeo kubanga ekisooka mama wange embonabona gye yabonabonamu nga kwotadde n'okumusiba nga abuweereza abakulu abo nze okumujja kuwala disi bamala musibamu bamusibamu before ng'ali mu kaluye yeesimbawo mu CA ng'awagira bo yali ali mu bo ne bamusiba n'akalulu ke yeesimbiramuko teyakamalaako twali mu kubonaabona bamusiba tulina okudda ku masomero tuli mu kuzunga deeno bageno mujja mukomera ng'akalulu kaggwa dda kojja waffe gye yali atutadde yali tutenkanyiza atuzizaayo ku masomero n'olyoka owulira Nabanja bawoza nti linnyinnyinine n'omutunuya nga tomutegera naye wootandika otunuya Nabanja ng'ayogera wano mu Ekassanda kuba yazze kulwana lutalo lwa Nuupu kumalawo ba Nuupu atandika okubagamba oyo mulondese busungu nnyo kuba alina ku ssente zaffe diguri zonna za oyagala otya okunzika gavumenti amanyi gye tutambulidde ne gye tuyise ne gye nvudde waffe
obaloza ffenna twatambulanga ye Nabanja sinzira kukyogamba mbotokoze oliyo kugambye Nabanja afe ku by'Ekakumiro kuba eby'Akassanda tabitegeera abiviireko ddala kuba wentuuka Ekakumiro nina abantu abakaaba Mama Kiti bali batukubira amasimu nganze omukyala akulembera Women League naffe jangu oyogereko naffe otusomese ng'ate gyava kulwaki ewe tasooka tterezaayo abagulidde amasefuli eyo kati wulira kati omusajja wuyo Kyagulanyi bamukuba amasasi bamukuba tiyagasi gwolowooza omusajja omugagga bw'atyo ogenda musasula ki tewali bugagga bwa mitima na bulumi bampuga naye balaka basinga ku Kyagulanyi obugagga bo be bagula nkugambye mutima bugagga bwa mutima tubanirizaako basewe ne banyamwe najje musizira okubanga mutugoberera mwebala okubanga gye muli mu ggwanga Uganda olunaku olwaleero tuzze era nga tubabuzaako ndowooza bulawa gwendi nayo kati obwongo bukugamba nina abaana b'e Dubai abaana b'e UK abaana ba Netherlands bamanja Nabagabe okufaako obufi naye nga gwe mumanja ali mu kalulu ekyokubiri munango noyisaba toba misala minisita w'eggwanga mu oppositioni abaani kulembera abakyala anti kati mweri mu ludda olukulembera yani aliyo wa Women League gundi Lydia Wanyoto kati ono bwali tebava ku nnyonyi mbwe ennyonyi bazifuula bugaali kati olumu mu muntu mamunaye nga nange sina wamujja naye ng'abeerayo mbanirizaako mwenna tuli mu biseera bya kampeyini omuntu omunoonya n'abula muveeko linda awangula oba agwe temulemera ku bantu ebyo byenza nkubira atokwatawo nalebo mubaveeko Museveni mbangambye ku lisiti kwoli kuba batayagala baddeyo nnyo n'amaanyi ali ku lisiti Museveni yagambye Nabagabe okudda wakiri mukazi wange Janet yava ku bwa minisita kati gwera okulayira gwokulaba kwa bulijjo nsambali eno naye bamuzisa olugujje babadde bamuyodde namu naye Ekassanda ndo nagitidde maze naku 3 Ekassanda ne Ekassanda yentabiro y'opposition eyaddala ekiri Ekassanda wano Nabagabe n'ensamba bonoonye Ekassanda bye bigambo abenaale mu byeboogera sinze sijja kwogera nga atali informed so muzikiriza ababuzeeko bamala babuzaako tugenda kuwayamu waliwo ensonga enkulu nnyo gye nalaba mu comment section ku video ya Nsamba era ndowooza jjajjanukula kubanga sisuubira nti ono okyamutomeza mbu omubuuza ekibuuzo nga talina ansa ekyo kizibu babuuzeeko abatulaba basewo ne banyawa abatulaba mwena mwebala okutwegattako nze Nabagabe Flavia Kalule kawonawo chairperson wa NUP Women League mu ggwanga lyonna oba mu nsi yonna kuba buli mukyala ali mu kibiina kya NUP nga oyagala era ng'owagira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu president w'eggwanga lino oyagala Uganda empya enkyukakyuka nga wenyigidde mu kulaba ng'olina kyokola awooli awaka wooli oba wookolera oba gy'otambulira gy'obeera okulaba nga Uganda tuyingira mu Uganda empya tuli ffenna nze omubaka omukyala wa district y'Ekassanda asisola kera era ndi mu kalulu nze mubaka aliko era addako abantu basazeewo obubonero bwonna mu bantu bulaga era gwaddayo mukama kituba kya mukama wazirino nalyo muba musaza ki Singo tuli musaza lye Singo saza lya Ssaabasajja Kabaka Singo ndi munnasinga wedde emirimu ebifaananyi mbirabe ebyobwakabaka ne certificate mweziri ekyo kikulu nnyo olabo osofa politics nga bwatambula nga tetunnatuuka wano wamwe Ekassanda ebiri ku president w'obiwulira mbiwulira mbiraba tubigoberera ate nga tubeera eyo ne tukubaganya n'ebirowoozo engeri gye tugenda okumalako naye byonna byonna tebitutiisa nze nalabye bano nga kati ennaku zino kansooke neebaze bannayuganda mwenna gye muli wonna woosinziira mwebale nnyo mwebale ddala okwagala pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency naye kanneebaze nnyo bannayuganda okuva mu Western Uganda kubanga mu Western Uganda gye baali batugamba Kyagulanyi akoma mu Buganda Kyagulanyi tasala tavaawo era eno yonna mu parts endala Western Uganda Northern Uganda Eastern Uganda tutasobola kusala taliyo teryamumanyi banaye twakirabiddeko bwereere ku luno bulijjo batuziyiza ng'era tubagamba nti
bana abasajja abali mu government tebagala bwagazi message yaffe etambule bagala gikumiraano bawe ekifaananyi nti fe abanuupu tuli Buganda oriented tetusobola suka mu Buganda era ekintu twakifuula ky'Abaganda naye nga tebatukkiriza kweyongerayo nga akajegere ke bataddeko kamaanyi naye kati twalabye omukulu we bamulese n'atambula n'atuuka mu bano abakyoli twabalaba abakaramoja babakuba tiya gas ne bakola batya naye nga bo bagamba tetuvaawo mwaluwa ekitebe kyaffe ekya struggle abaana babakwi ebimotoka ne babikiika tiya gas n'afuka tiya gas naye nga bo bakulaga nti tujja kuyitawo tugende tuwulire message ya president waffe ate nga tujja mukuuma abantu mwe abatandise okuwa Kyagulanyi obukuumi abantu mwe abamwekuumira mwe abamulwanirira banange gwanoonya enkyukakyuka mu ggwanga esingakawo ogijjawa kuba si muto si mukadde si buli muntu kimukwatako kati wano weyaze mu Buganda wetwalabye ng'akomyewo mu Buganda omulundi ogwokubiri Kawempe mukono ennaku 2 zokka yakatambulamu naye Mwai Museveni ajula kujjayo gye lyonna eriri mu ggwanga agambe owaayi mujje wano Air Force agawo waggulu n'ag'omu bbanga n'ag'okutaka gonna yagala gayimbula gakuume omuntu emesa omuntu omu yekka ate mutabanguko ki muyinza oba mwapanga olukwe nga bwe munatandika Buganda mwagala mukole fujjo muwambe ate ekirungi nti tasookedde mu Buganda asookedde mu bitundu birala ebiri mu nsi eno twalaba mu Eastern region abaana nga bamukuumira wali ku hoteeri nga tebavaawo tolabye mu North kuba buli kitundu kati akyetoolodde Busia yakubako Padere ekubyeko manya Pakwach yonna Nebbi buli gyagenda wonna wakoze eki wakubyeko kati omuntu afaanana bw'atyo mugamba nti ffe mu Buganda ano tulina olukwe nsooka mu Buganda ffe tumwenyumiririzaamu kuba waffe mwana waffe kati ate bakwagalire ewalala eyo yonna yonna otuuke gye bakuzaala ate ffe tukube bukubi miggo era naffe tulina okwagala mu Buganda mwogamba era mwe muli Mathias Mpuuga Nsamba Abedi Bwanika Medali Lubega Segona Nakakande Juliet abalumiriza nti tanateekebwa kulembera kati Nakakande naye bwavayo naga tanateekebwa abo bonna bavayo ne baga tanateekebwa balowooza nti obukulembeze ebiseera ebisinga biva mu kuteekebwa you land on the job Mpuuga omuteeketeeke byakola ate byakola bye bitusanyusa ennyo ng'eggwanga oyo ogamba omuntu okubba ssente z'omuwommusolo n'ogamba nti ebyo bikusanyusa ng'eggwanga ate balekerawo okukola ki okutyoboola ekitiibwa kya Buganda n'okutyoboola abantu ababateekamu obwesige kubanga akankubuulire omuntu yenna omukulembeze leadership erina emitendera mulimu abakulembeze nga basooka kuteekateeka n'ogendayo ne mubeeramu abakulembeze nga you're a natural born leader nga kati twetaaga kubangulako bakukubako nfuufu katini nnyo kutereeza ovuyogera bwoti tambula bwoti naye ne mubeeramu abakulembeze ba charismatic leaders kati Kyagulanyi he's a natural born leader, he's a charismatic leader ate nga muteeketeeke kubanga byonna byazaakola bize biraga nti mukulembeze right from his childhood era story ye bw'ogigoberera omusajja oyo akulagira ddala nti abadde mukulembeze otherwise tosobola kuba tosobola kukola kufuuka prominent wotyo ng'omuyimbi nga tolina kigundi kya leadership kubanga alina tiimu nene Firebase gyali akulembera nene ddala that also needs leadership and guidance ove ku Firebase message zona zabadde atuwa right from the start abadde atuwa message zabukulembeze era nga akwatagana n'abakulembeze ayogera nabo temukola kino olumbukwate bulungi temwekuba abantu mugende mulonde what better leadership is that leadership is in examples it's in actions byebikolwa byetwogerako nga wetugaa tunaabalabiranga ku bikolwa byabwe kati omuntu inspiring omuntu gwe Eddie n'otuulaawo n'owulira buulizi nti Kyagulanyi owuli eri n'ofuutuka emisinde ng'olinga alinyiddwako emizimu n'otandika kuba nduulu nga tewali agambye kati kuba enduulu nagirabidde neno wamwe Ekassanda omukazi katonda omukulembeze oba ogenda bujjawa abasajja abakadde tubali wano Ekassanda lwe yajja mu Kassanda omukadde akeera ku makya kwesaza gundi ye ani kanzu ye
akugamba kimu nafuna omukisa ogumulabako oba namukwatako mu ngalo omuvubuka naye kyawoza omukadde kyaga n'omuto obwana bonna buli wano bwana bubbebi buwere ne kawala kayinkali wano kayimba people power awapa alaba Bobi Wine agambirawo nti Bobi Wine nakugamba Uganda empya kati obukulembeze obusinga obugenda bujja ezo kampeni z'omukulu ali mu buyinza oterozi officer kadde n'olingizayoko oyo tina omugoberera buli tubeera oba tuli mu kalu oyagala batuwambe nga tetutegeera oyo tulina kuba kyonna ekimutuukako ebyaffe byonna biyimirira ne tudduka gyali ne tuwa abantu direction ejo nno babadde bamuwambiddeyo Katosi nga bava emukondoza n'akatambi wakalabyeko naye nze kyenneewunyiza kyabadde kimu kale security yandibaddewo kati ate ekkomera lya mobile lyabadde lyetagisa ekyokubiri abantu bano bemukosa mu kalulu nga nammwe ate mukasaba kati banenye Kyagulanyi nti yaleesa amagye kale banenye CDF nti yaduumidde kinaava kitya ku mwami Museveni ekyo oli mukulitegeka Buganda ku Museveni omaze otegeka Buganda ku Museveni ekawempe ebaddeyo nambi agikulembedde basabye akalulu Kyagulanyi azeewo abantu babasudde mu trench mu mwalo ogwabadde waabo abamu babuuseyo n'ebisago munyiza n'obaamu ababuguzeemu obulamu kuba tetunafuna official report abafe ndi wa Honorable Kalule Flavia Nabagabe nzize saba buyambi bwendi mukwambala ekisaati ky'enaalemu bwendi mukubira amuvuganya mubuuza oliwa tugende mu campaign kati nze onava ku kyompa obuyambi nga ntudde wuwo otegese Buganda ku Museveni tulidde emmere omaze otegeka Buganda ku Museveni n'abaana baffe batutteyo bajje mu ssomero bajje kukusoma naye bwe yasoma education ekyo kikirizibwa ng'omusomesa omutendeke tekikirizibwa kuba omwana wabeera ku ssomero abaana banayi mubaleke basome abaana the only way we can involve them nga bavudde ku ssomero bali waka nga beesalirawo bokka n'abazadde baabwe naye omuzadde nze nakedde ku makya nensasula school fees zange omwana agende ku ssomero asome manya ali eri asoma ngenda okuwulira nti ate omwana wo bamukubidde mu lwale y'egindi omwana we ali wano bamwambaze t-shirt emusinga n'obunene ali wa jajja Museveni awuliriza lwale ekisooka ne gye babatwala baana balajanye tebaagala na musajja bo kennyini baagala Kyagulanyi naye kati mubakaka kubanga mulemereddwa okufuna abantu ababaagala banayitukirize otuuka abantu ne bakola ki ne bakoowa ne beekyawa kati kyekiri mu Uganda wano abantu baagala Uganda baagala omukulembeze omujja ate nga bo bamusazeewo dda ye Kyagulanyi kati jjo babadde bamuwambidde ye mukono eyo n'amasasi ge twalabye agayitinganye mu kawempe nze ntuuka neneebuuza n'okwebuuza naye abasajja bano balaba ebintu bye bakola teriyo kintu kisinga kuyolesa butiitiizi na bunafu bwo ng'omuntu nga candidate at that nga gwe president w'eggwanga lino agamba nti egwaliko gwalina buli kimu olina obuyinza abantu bakwagala naye ng'okuweereza ekkomera amagye poliisi yonna obamazeeyo yonna gye bali basajja batwenjala balumirawo olunaku lwonna bali ku muntu ogwo naye nga omuntu gw'oliko gwe kennyini wategeka akalulu gwe kennyini wayise etteeka 1995 tugende mu multi-party system semateeka ya 1995 mu nkola y'ebibiina ebingi ovuganyizibwenga electoral commission gwagironda n'ogiteekawo n'obagamba kati mutegeke akalulu kati bategesa akalulu byonna babikoze ate odda ku banno abakwesimbyeko obakuba emiggo obamenyaamenya owamba abawagizi baabwe otta abawagizi baabwe kati twalabye emmotoka za poliisi kabangali nga zivuga ziyingira mu bantu tebafa nayo oba waliwo abantu batewali baagala kutomera kutuusa bulabe ku muntu naye nga be bantu bulijjo b'okwatira ekitabo ekitukuvu n'olayira nti olina obbakuumanga obulamu bwabwe n'ebintu byabwe naye kati bw'okakkanyeeko ng'okozesa institution zo otandise basaanyawo busaanya kubanga oyagala kwekuumira mu buyinza nga ggwe n'ebyo byonna byonna nze njagala okwebaza bannayuganda bannange mwebala okusalawo banange mwasazeewo wonna we tutambulira wona president wala
ne muvayo mwe ne mwekuumira ne bakuba tiagas abantu bachachya tiagas bamuvumula ko badde no befuze mwera akatandikira wano abadde tanaba nnyonnyo tiagas anti akazito kabatulida akaliro bakawuya twabaga akasukali keeko kati tugusima kiki kyakukyaya muzeeyi nga wasomera ku sente ze ani yasomera ku sente za Museveni Nabanja ye yatugamba oyo Nabanja muve mama wa yali aladisi Nabanja ali mu biboozi bye kankubuulire nze Eddie tata wange yali musawo omutendeki Dr. Sirugo Lawrence oyo yafa n'omwaka sinagweza ali wano waffe buteeka we twamugalamiza wali tonaweza mwaka ku yadde yawe yagendera n'anvira ku maaso era omusajja oyo mukama amumuze mirembe naye omukulu gwe yalekawo kwentambulira kuba abantu bonna baali bamwagala yali musawo mutendeke ajjanjaba abantu eno yonna binikira buteeka juma ensi yonna emumanyi ate nga yali mukozi wa gavumenti mu ddwaliro lya kiri e Kawolo naye oyo yafa simanyi koso 10 ky'esaakiri awo maama wange yafa nina emyaka 16 nga nakayingira sini eyokuna 16 nga nakayingira sini eyokuna yandeka ndoza nasomayo weeks 2 mu sini eyokuna nibanzijayo ogenda okumulanga akola ki ngaafa nafa bwatyo we yafiira siganye yali RDC wewa bali bamuwumuza we yafiira ba yali yava nakasongola nga bamuwumuza we yafiira yali takyali RDC naye obwa RDC babumuwa oba ndi mu senior 2 oba senior 1 kwegamba yabumalako ebbanga lya myaka ki mitono ddala kati okuva mu senior 4 awo wonna wenatani jukira my mother was a single mother mukazi yatwekuliza nze ne baganda bange musikyala musomesa yali gwa grade 2 teacher ndowooza primary teacher ya strugglinga ya alaba tunakola kutya naye eyo gye bamulabira ne bamuwa RDC ate bali ba RDC abali bategera va kubana abina kuzina abamwali Museveni abatalowooza abakola oli kyagamba bebosanga be babbobululu be babbira gundi be bakuba abantu bakwabo bali ba RDC bedda bali baweereza sibe bano kubanga yali RDC we mubende ne bamutwala ekabalole ne balyoka amuze nakasongole byava mukama gye yamuumuliza ate n'amala ava mu bulambu bw'ensi naye kati Nabanja agenda yagenze n'ayogera ekigambo wano mu Kassanda we yaze omanyi bali mu lutalo lwakweddiza Kassanda bagana Nabagabe n'ensamba kyekizibu kyabwe ate nga tulina bafukira ekizibu kuba fesi kyekizibu abantu ebizibu bye batadde mu bantu ky'amasanyalaze okuva mu Kassanda mpaka olute kuli waya kati oyo Nabanja amayine gye nasomera degree ezimuluma yagambye nti ndi ku sente zaabwe degree empitirivu ennyingi zenina nazijja ku sente zaabwe maama wange nkugaye yafa ndi mwana muto degree nasoma ndi musinya yakubiri yatugambye wasomera ku sente za Museveni nazikozesa nkyali mwana muto nga we bandekera amanyine waje nayitira okutuuka emakerere yali amanyine okumanya nti Kassanda gyeri nga sinagiyingira Nabanja oyo yali talaba bizibu by'abaana Kassanda nga Nabagabe tanajja wagamba nti nasomera ku sente za gavumenti sente za gavumenti bulijjo tusasula omusolo wano ne tukola ebintu ne tugamba nti kyekino kati tuziyisizza kolasi gwe nasanga mu Kassanda n'enjozaawo bitiiyo kuba ndi mwana wa jojjuzi tewandikubye bwabi Museveni nga mama wombi yali mu system ate mbuko wasomera oba badde tiyakimanya nti mama yavaawo nga tunamala abo manyi n'okulogota nangena nembalaba ku TV nembalaba ku zi radio bawoza ng'olina mwana waffe oli mwana waffe tebamanyi oluusi bamanyi ninaza ba correcting nga nembalaba maama wange yafa emyaka kati 2 mu emabega nze naakavaayo kati mwakandaba wano wakati awo wonna mubadde mumanyi gyendi mulyoke muweze ntisomera ku government sente za government weziba sente za government sinzaziwaayo simusolo gwange inze Nabagabe kale Flavia ekyo tekiriyo nupo nga tenda gye wasooka ne weesimba independent era nali nzije mubende nga DP opposition ewedde emimgwa by then 2016 DP yali ekwatidde opposition omumuli nga gwe tulinamu essuubi era nze nali nzijanga wa DP nga nsazeo kubanga ekisooka mama wange embonabona gye yabonabonamu nga kwotadde n'okumusiba nga abuweereza abakulu abo nze tebya okumujja kuwala disi bamala musibamu
bamusibamu before ng'ali mu kaluye yeesimbawo mu CA ng'awagira bo yali ali mu bo ne bamusiba n'akalulu ke yeesimbiramuko teyakamalaako twali mu kubonaabona bamusiba tulina okudda ku masomero tuli mu kuzunga deeno bagenda omujja mukomera ng'akalulu kaggwa dda kojja waffe gye yali atutadde yali tutenkanyiza atuzizaayo ku masomero n'olyokuwulira Nabanja bawoza nti linnyinnyinine n'omutunuya nga tomutegeera nganze ku university abaana bonna bakimanyi nze yasasulanga ebisale ebyasembangayo ze tuyita late registration fees nga nsasula bubi nnyo sizirina nga malako taamu nga noonya fees za university sizirina noonya bunoonyi wenajja ekikumi nze empapula zonna zenkoledde Makerere ku university abaana babadde nga basoma final touches nga nze nziruka kunoonya musomesa ki asobola okunjogererayo ewa supervisor banzikirize bampa akapapula nyingire nkole olupapula kuba saasasudde ki school fees sirina tuition ndi mukweyiya ndi mukunoonya nkoze buli kalimu nsobole okweyimirizaawo n'emyaka gyange gyasemba ku university abasomesa baŋŋamba nandifunye first class degree nekuba nafuna second upper nebanga naye namisinga classes nyingi nga ndi mukuyiriba era onsanga kisolo enkyo nsanga mbala obudde bwo wali osomesa oba just era wali osoma nga boya just nali nsoma wenneeyi ate nga nsomesa wanga sinafuna na degree nga wali okyasoma nali nkyasoma busomesa kati nga nina okweyiya ngenzeeko mu bbaala ntunzeeko kusigala nvuddeko mu bbaala ntunzeeko ku mmere ngenzeeko egindi tulimye ku mmere tukoze tutya naye ekitone kyange kino ekyokwogera abantu nga bampa bu contract okugenda okwogera n'abantu naye nga bw'okolakola buli mulimu ogattirire okuŋŋaanyi osasule fees buli omu akimanyi nze nabonaabona kuviira ddala mamange bwe yafa bwati sente ezo zonna ezaddako nze lwe natandika okulaba ku nga bangoba school fees kuba omukazi yali yeeyiya omukazi yali atuyimiriddemu ng'atuyambako kati Nabanja n'obwa Nabanja bwe yavuddewa era yakirabiddewa yamanyi ne gye nayita okutuuka wano wendi wandabidde naye nno okimanyi nga tuvudde ku interview nga bwebadde egenda you have a very good message yosobola owa abaana ab'obuwala ne batalowooza nti either okukola mu bbaala okutunda sigala okusomesa okukola mu supermarket yebeera enkomerero y'obulamu nti osobola obeerayo naye n'ogamba ekirooto kyange njagala nfune degree mu accountancy n'obukya era n'ogifuna butereevu nti ng'ogjeeko ebyo abatulaba nze nsaagala nnyo tukole interview strictly ngetunuulidde ekintu kimu waliwo atulaba ng'ayagala politics naye ng'ate alina ne tutrama gy'ayitamu njagala nnyo ekintu ekyo mu kikoppe abantu bano nga boogera nti owulira olugendo lw'omukyala gwentudde naye gwe gwolaba ku fulo ya parliament gwe weegomba and of course tukiriziganye tugaane mu opposition tusobola kubala the 5 best notalabako Nabagabe ekyo kiri ku ne bwe kiba sikunze amuliraanye ne bwe tugenda bagita answered yes eya parliament oyinza osanga nga munaye bwe kiri naye bw'owulira byeyayitamu naye nga ye ekirooto kyamanyi nti with the time bwe malufuna kino olugendo lwaye lujja kuba luguddewo ako kakulu kakati bana ife twabonaabonera mu ggwanga lino mumaziga gabeeranga ne sente zenasasula ogenda Makerere nali nnimye emimonde tukeera ku makya tulima lumonde tulima ebikajjo tulima biki bwe natundatunda nenkwata nze neŋŋanze sigenda sobola kuddanga wakabina abaana be bagamba tugende eka tudde kusome tugende nazisasulamu kisulo nensasula CCE naye nga waakirika mbere mu hostel nja kulya akawunga ak'obwerere nja kunywa caayi ow'obwerere naye nga siri mu kusabiriza mumpeeyo ezinantwala mumpeeyo ezinakola zitya naye nga nsula omwo nga sina sente zange naye nga nsoma ekirooto kyange kigazi nnyo era abaana ntambudde nnyo mu Ekassanda muno n'amasomero amala nga mbawa story okubagamba nti bazadde we bakoma tekitegeeza nti naawe okomye okimanyize journalism namusoma nga ndi ku basale nga fe bakuuku batugoya kawunga tukimamaliza sad stories tuzina lwakuba nze ng'omuntu saagala nnyo zifuula mbu nzinyumize abo abantu naffe be batutanuula ne tujjayo bino ebintu tuba tubisirikidde naye w'otandika otunya Nabanja ng'ayogera wano mu Ekassanda kuba yazze kulwana lutalo lwa Nuupu kumalawo ba Nuupu atandika okubagamba oyo mulondese busungu nnyo kuba alina ku ssente zaffe digiri zonna oyagala otya okunzika gavumenti
amanyi gye tutambulidde ne gye tuyise ne gye nvudde waffe oba looza ffenna twatambulanga ye obunkenke obuli mu Kassanda mu kalulu kano ke tulimu walaliwo mugenda malako mutya kubanze ng'omu ennaku ze mmazeemu okuva ku kyapeninga ku Bulega nali siri eno nafuna ku video nalabye ekyansamba mbadde ntuukawo nga kyakaggwa nendaba ekyabadde eno abasajja bali abakutte emmundu abaana ba Nuupu abawambibwa buli lunaku mugenda kumalako mutya kiki era ekikulu ekiri muno what are they protecting in Kassanda kubanga lino eryanyi lyendaba wanja wali opposition we can agree mukono even ekiri e Kampala event ekiri na Kassanda why abasajja wano omanyi bagenda ne beetuuma nti eno wange so ewabe wange tebaagala kola ki kutaayo kati bakyali mu dinayo mode bagamba Kassanda tebavangako Kassanda yaabwe kati baagala kola kyona ekisooka tumanyi bulungi eno waliyo golodi mungi mu Kassanda era abanene bangi bazze bazimbazimbamu bagulagula ebirombe ebisinga byabanene mu Kassanda muno baali bagulamu nnyo nga bakuuma byabwe naye ng'ebyo bivuddeko nti bakuuma byabwe kye batayagala kukkiriza nti Kassanda yo yakyuse nga district era balowooza nti basobola okugyeddiza naye nze kyembagamba amaanyi ge batutaddeko by the way no poliisi etutaddeko eryanyi naddala nga bayita bano ba nawuleneteekateeka z'okubawamba bano ba opponent baffe tukimanyi era tubimanyi naye ffe message esigala etambula Eddie tugamba abantu leero bagenda kuwamba era waliwo etwatuza tiimu zaffe ne tuzigamba temukola ffe tokola Nsamba tokola Nabagabe tokola Kabuye tokola Mutebi tokola ffe okolerera gwe kyoyagala olw'obuzito bw'oyitamu olw'obusungu ennaku obulumi bw'olina ku mutima gwo Kassanda ekigifudde kyeri kati abantu okuwagira Kyagulanyi nnyo newankubadde nga Nsamba Nabagabe Kabuye Mutebi face z'obulumi ezirepresentinga essuubi gye baagala okutuukako future gye baluubirira okutuukako ffe just tuli face yaabwe naye oyogera n'abantu balina obulumi kati nkugambye emyaka 4 bannabanja abo n'abamenvu bali mu Kassanda wano beegiriisa nkuuli myaka 4 temuli yadde omukulembeze yadde empulunguse neegi yogambe ya opposition ne opposition tebadde mu Uganda n'abo opposition babadde nga bajja muno ne bakampeiningiramu ne bagenda nga bannakassanda tebeenyeenya naye ffe message gye tuze tubawa okubasomesa ti abantu bano babasibako akatambaala ku maaso babawuddisa n'obusente bakuyita no bakuwa emiceere ne bakuwa ennyama n'ovaayo ng'ogamba abeewo nga kola okyali anfuufu ne golodi gyasibuka temuli yadde akakiliniki temuli yadde eddwaliro temuli abaana bali awo bafiira eyo macure abafuukidde macure tosangamu yadde ne toilet z'ogamba nti omuntu asobola okugenda neeyambira wano mu kitiibwa temuli tweyiya bweyiya kati ffe buli we tutandika okulaga bannakassanda ebizibu ebyo ne tukugamba otuuyana oli muvubuka olina amaanyi okera ku makya n'okola naye nonyukanga n'ekikomando tosobola kukola ki kukyetuusaako naye ng'okera ku makya n'owa omusolo okera ku makya n'ogamba abeewo kolasi yadde ne tubulamu yadde n'akaguudo akamu aka kolasi naye nga Kassanda ebadde ebawa 100 ku 100 wadde akali mu town council yadde town council eyo n'ogitambula temuli na toyi Kasambya awatali temuli toyi awo butale buli awo bubanja buli kimu kibanja naye kati abantu ne bajja nga babakolamu bukozi sente babakolamu bululu babaagalamu kino ffe twabagambye ffe bino twabayambyeko kubitegeera nakwongera kubiraba nakwongera kubitematema bo bennyini beerowooleze bagambe naye bwe ngatta wanu ne wanu nfuna ki kyenkola kyekivaamu bo bennyini ne bafuna obusungu ogenda otya mu ddwaliro ekkulu ery'e Kassanda Health Center for Bukuya Health Center for Kiganda Health Center for n'osangayo akatanda kamu abakyala kwe bazaalira kamu bwe kati kali mu mbeera mbi kakutuka kakaddiwa kayinza n'okufumita ng'osindika mwana naye ng'ogamba Kassanda 100% NRM bakyala bakyazaalira ku ttaka amalwaliro gali wala nnyo ne we batambulira abaana tukyalina abaana abasomera mu miti mu Kassanda
ng'awandiikira ku ttaka buli lunaku batuyita mujje mutuzimbileko ekibiina mujje mukole abasomesa nga otuuka omusomesa waateeka oluba weyeebaka n'ogamba tuli ku kikino myaka 4 Kassanda eno tebangamu yadde opposition neegi Nabagabe ombaka omukyala asoose mu district eno ndi wa opposition nzaasoose wasooka nga bakagisalamu nzaagisooseemu I'm there first to man MP Ekassanda district naye babena namugwanya baali bakibiina Farida Kasasa yali wa kibiina ki bano baani ba Joyce Mpango w'ekitiibwa mukwano gwange yawumula yali wa kibiina ki namabidde baali ba kibiina ki bana nze ndi opposition zaasoseemu ogamba otya nti Nabagabe yayononye district era abantu toyagala bakolera kubanga balonda bubi kuba Mwai Museveni ne Nabanja emessage gye batambuza twandibadde kolas oyo twandibadde amazzi amayonjo twandibadde ki naye mwalonda bubi emyaka 5 gyokka emyaka 4 babadde balonda mmwe bana ifa abasangawo amazzi amayonjo ne tugeerawo ne tugamba katubawe ebidiba munywe n'ebidiba n'ente neki tulina eddwaliro lye twasanga ne tugamba katulijjemu ebitanda abantu kwe beebaka katubbeyo eddagala tulirye bo bennyini be babyekolera kale kaŋŋambe Edi nti kaŋŋambe kale kamale gagamba nti balonda bubi bonna balonda mulimu aba NRM era boolaba obukukulo obwo bugamba ffe poliisi tetuyambye kukuba bulungi bantu bano kubatiisa bulungi kubadde abo abeekubira enduulu poliisi tetuyambye abatuleetera abayaaye mu miitingi zaffe batuvume batukole ki abo bo balonda bo bagamba nti ekintu ky'omukodo okiriira ku mwana kati bo bakolera abo abatono ababakolera era ababatembeetamu batuwe kolas naffe tutambulireko kaweweevu nga tutiira kwabo ababalondera ababawa abalungi be balinawo kubanga kati bo basazeewo bonna ffenna kututeeka mu kisero kyekimu kati eri kyabikola nga bamuwa obululu ate nga yatubbirayo bubbizi naye kali kyabikola waabwe kolas gwenda bayembirizi Bukuya mutawuni nagenda ku ddwaliro ly'ekkulu eryabukuya oyo kyabikola na musawo wa muzaalisa wabakyala ngamba inayo n'eddwaliro nasanga eddwaliro eryo nga ndikebeddemu oh my god kye nasanga kuraki waakiri bote baabakolera abeebukuya kuba balina wa NRM Mbirizi Kitumbi Manyawa bonna batambula beewanirayo nti baabo twabakyusiza bayo tebakyali baabo bakitegedde kuba Nabagabe natuuka emakokoto gye baali bagamba baabo bafuna enjega ne bagwamu omuzira ekyalo kirambira yonna kumpi yonna yagwawo emmere ng'eweddewo ne tulinda abantu baabwe babayambeko wabulayo n'ogwo nze yazunga n'akawunga ngende mbadduukirire ne tuzunga ne ku ngoye ne tuzunga ne ku bintu ebibayambako abaabwe babaleseewo ensonga twazanjula mu paalamenti zakoma naye oyo waabwe kijuna nekola ekintu kyekimu akatale kaabwe konna eri erugongwe ne kaggwawo ne kasirira ne katuula ku ttaka ne babulwayo abayambako nze era eyadduukirira nze gwe bayita omubi owa opposition gwe bagamba nti twalonda bubi abaabwe nga basirise naye kankubuuzewo nalebo oli mukazi ayogera sigamba kale omuntu asitula eddoboozi naye bonna akozesa omuntu ayogera kiwulikika like sound weird oli muntu asitula eddoboozi kijja kiti emyaka 5 ogimaze mu paalamenti mu ggwanga lya Mwai Museveni eno lyaguliramu n'ebisubi mwenye batabagulira ne musigala nga mwogera eby'abantu kiki mutima na bulumi oli mugagga ffe tulina obulumi bungi ku mitima gyaffe twasalawo dda kubanga nze ndaba be bagula nga teboogera nannyo ani ngamba bano Nabagabe bo tebabalaba kubanga nze neewuunya honestly speaking nti engeri gy'oyogera mu January muntu December akusanga bw'okyayogera tuva ku kintu tobula era we bakukwasiriza omuzindaalo nabanene omaye ennaku zino waweddemu nagenza olaba wali ekyabalanzi oba lukukwasiza ninga kankubuulire ffe tubeera n'ebituluma ffe ebirooto ebyaffe bigazi nnyo ebirooto ebyaffe binene twagala eggwanga nga we tutambula ne tulaba abalala eyo nga babikola twabadde wano e Ghana ne tulaba Ghana palamenti ya Ghana demokrasi ya Ghana etambula abali mu opposition luli kati be bali mu government abali mu government luli be bali mu opposition naye ffe wano tuli stuck
twogedde tukoze ebintu kati kyo kyola aba opposition abali prominent batandise nabo okufunamu byabwe babagula kubanga balabika bakooye naye nga ekigazi kife kitulemezaamu ne tutazikiza Bulumi wetunuulira gy'ovudde nkunyonyodde nze bandekawo nkyali mwana muto ne baagala n'okuntwalako nfumbirwe ng'essaala yange eri mukama nyamba nze mmaleko ne mmalako option eriwo nga bagamba fumbirwa naye nga nze kyenjagala nkikola ki nkimanyi nkyagala nennemerako naye nga nze nja zinoonya ku myaka emitono egyo nja zinoonya nja zifuna okonkonya amaofisi okonkonye gundi osabiriza gundi tofaayo onoonya kikuyisaawo olabe naye kati bw'otuuka mu bifo bino ate otandika okutunuulira banno n'ogamba ate twanditerezeza sisitimu zino ogenda otya mu supermarket zonna ennene ziri mu Kampala z'abantu abava mu ggwanga limu naye ng'otuna n'ogamba egindi n'okukolerayo obukolezi basooka kubuuza ani akuzaala basooke bakuwa omulimu oba otunde oteeke ebintu byo mu supermarket eyo babikirize okuyingira supermarket eyo mitima gyaffe n'okubeera n'omugongo omuntu obeerako nekyosalawo n'okulemerawo kati omusajja wuyo Kyagulanyi bamukuba amasasi bamukuba tiyagasi gw'olowooza omusajja omugagga bw'atyo ogenda musasula ki bugagga bwa mitima na Bulumi bampuga naye balaka basinga ku Kyagulanyi obugagga bo be bagula nkugambye mutima bugagga bwa mutima naye olale bw'okimanyi bw'owulira eby'obuposition bagamba tokoledde bantu obeera mu kwogera Museveni tokoledde bantu ku gulawundi tolina kyokoledde bantu matunya ne masekerera no basekerera abawooza nina okusekerera kubanga omanyi owulira omuntu nga tokoledde bantu myaka 5 naye nga ekisookera ddala amalwaliro emirimu gyange emikulu giri 3 omubaka wa parliament kuteesa kutuusa nsonga zaffe mu parliament eddoboozi lyange mu parliament genda onoonye obabuuze ne mu Uganda yonna bammanyi kubanga njogerera ensonga z'Ekassanda nguudo mwanyi twalwana mateeka g'amagye tuli dwetuli masomero malwaliro n'entwala naye amalwaliro gaffe gano gonna mwe batuwedde ne fridge y'omusaayi mu Kassanda ng'eddwaliro ab'Elugongwe n'enzija ne tubakebera essomero ly'Ekamusene lyali ddoboozi lyaffe okutandika oddizimba nze ne Honorable Kabuye emusozi baali mu karantiini ng'ente tezikyalina kye zikola bazisibya akatale n'enjogera abo nabo ne babata banange Ebola wano yali atumalawo ng'emiggo gifuuse emiggo mu Ebola ekalwana awo ddoboozi lyange mu parliament ne lya Honorable Nsamba lyeri akakkanya emiggo n'abantu okufuna ku kye balya n'okusoma n'ebirala ogwo gumu gukoze tewali agubuuza kuba buli omu lobbying ngamba ng'omubaka ku level yo akawumbi kalamba katuuka wano nga kava mu parliament kanguudo ffe twali tetuna yadde road district road unit neegi ffe kati twafunako ebyuma ebimu abyesibako naye ate yatuulayo afuna biwedde wano nga tumaze obbisako eri abakyala nabagamba waliwo ennaku z'abakyala women's day nga tetulina ssente we lobbied in parliament million 5 ne ziyingirawo zisobole okusapootingangako ku bakyala sikomaawo ebintu bye tukoze ebirala nze neetumiikiriza nnyo muno nga wenda gaps weziri nga nkola bana imbaga tulina amalwaliro amakulu gali 3 mu Kassanda Bukuya Kiganda ne Kiganda Bukuya Kiganda ne Kassanda gonna amalwaliro ago nagagwiramu ebitanda abakyala kwe bazaalira nembiteekamu ne bwogendayo sente zange ne bwogendayo n'osanga abakyala bayinza baali bagezaako biremesa mu Bukuya ne mu Kassanda naye Katonda yatuyamba nti ate abanyiga abantu gebereramu nnyo dimandi yava mu bantu ate nga n'abasawo balina obwetaavu kuba balina obwetaavu ng'oyingira temuli bitanda abantu kwe basula wansi nembigula nembiteka obutanda bw'abaana nga tebulimu nembugula nembuteka nze nasanga amalwaliro ago nga mulimu abamu baali tebalina mizaani zipima abaana nga zaafa dda zakukula nadda abalala nga bazikuba bukubi mpi nenzigula nenziteekayo drip stands abantu bali bekwatira amacupa wano ajjanjaba yakwata osiiba bwotyo olunaku lwonna paka oli waterera engula drip stands nenziteekamu netugula ward screens bantu babakolerako tulina general ward basajja bakazi baana bonna bali wamu akarumu kali wekati bali omu batuyana wazze namusujja ovaawo na tuberculosis
teri ayamba nengula ward screens nemuteka ate nga nekyo bwenkyogerera tufune neddwaliro ekkulu hospital mu parliament kuba tetulina mu Kassanda wano tetulinawo ddwaliro ekkulu tugenda Mityana oba Mubende oba abeeri ebukuya Kiboga gye basala ne bagenda tetulina referral hospital nga Kassanda naye nga district twagifuna ddi 2017 kati 2026 25 tukyanoonya ddwaliro bana ebyo byonna ne tubiteekamu ebirala tugabye ebyalaani mu bantu wano mbasomeseza nze Nabagabe teri anyamba wayina enkola gye wali oyagala wagiteekamu wagitwala mu maaso ey'okukyalira abaana ne mbawayo sanitary pads abo sanitary pads zetugabye muno sizibala muwendo mu baana mu bakyala mama kits abakyala bagende bazaale ebyo sibala kubanga oyo alinga nze bansanga busanzi ne bangamba otera otambula ne mama kiti mukyala wange agenda azaala nsabayo kiti omukyala ajja otera okubeera ne bupaadi ezo ngabangabe kubanga mu motoka yange tezivaamu bwetaavu bw'amaanyi nyeeno omwana alemererwa okusoma lwa paadi nsonga mama kiti osobola obeera ku byalo nga 5 nga balina embuto balimu nga 6 nga si bangi olaba nasitula ne first lady waffe Babi Itungo Kyagulanyi nensitula mukyala zaake nensitula mukyala Joel Senyonyi Feb bajje mu ssomero lyaffe erimu wano eryerwanjiri mu Kassanda olunaku lulamba twamalaawo tusomesa baana kutunga paadi nakubabuulirira amasomero muno ge tuzimbye tugabye ebyalaani tusomeseza groups z'abakyala n'abasajja okola kandozi sabbuuni okola ebitabo tubanange tugabye scholarships muno tuyambyeko ku back to school campaigns nga tugaye ebitabo ebikozesebwa mu masomero nga gwabikola nze Nabagabe Nabanja asizira kukyogamba mbotokoze oliyo ugambye Nabanja afe ku by'Ekakumiro kuba eby'Akassanda tabitegeera abiviireko ddala kuba wentuuka Ekakumiro nina abantu abakaaba mama kiti baliyo batukubira amasimu nga nze omukyala akulembera Women League naffe jangu oyogereko naffe otusomese ng'ate gyava kulwaki ewuwe tasooka terezaayo abagulidde amasefuli eyo kati wulira tukole ebintu ebitugatta ebitugasa ffenna ebituyambako naye okusingira ddala Nabanja yandikozeseza obuweereza bwe position gy'alimu nga prime minister ate nga mukyala akwatire ddala ku nsonga za nze nkyewuunya nti tukyegayirira n'eddwaliro wano eri Ekassanda nga Nabanja mukyala ate nga yali minisita w'ebyobulamu yandibadde yatuwadde eddwaliro okuba ffe banneibabe yandibadde eryo lyatuuka dda ng'abasawo baffe yabongeza dda nga tetukyakaaba nti omukyala agenze kuzaala waliwo omusawo omu yekka omukyala yaŋŋamba natuukayo olubuto lunnuma omusawo ali yekka budde bwa kiro aba akyatetenkanya nze omulala n'atuuka ate ye nga wakiso balina musala omusawo y'omu n'agambwe kati sooka ogatte amagulu kwatirirako kanziruke mu theatre nnongoosa ono n'agenda okulongoosa oli azifa olubuto lulinda omukyala yali awo nabbaawe yekka bwe bati omwana n'afubutukayo tebamanyi kyamukola paka kati omukyala ali wali ekyamulinga ne woogenda ku kyalo n'omubuuza omufuna paka kati omwana we tamanyi ngeri gye yavaayo tebamuggyaamu bizzi bino kuba tewaali musawo naki yafa wali Katonda yakayamba akaana kakula nakalabako neera kassa bwe katyo naye ng'olabira ddala ebbula ly'abasawo muki mu malwaliro afaako oli owa C-section tetuganye ne kati bano bali wano beetetenkanya omusajja amutunie amugamba tuzzaako ki bwe bakuba endulu musawo jangu nti ate sobola kuvako ono Nabanja ali yawogana abanupu tubagobe wano baveewo mubakkiriza batyo okwegirisiza muno ebifaananyi byaffe byonna babiyuziza babisazesaze babikoze ebyambyoni abaana baffe babakutte ng'ate babasoomooza oli najja nina omwana bamuyita Tenda akolawo mu katale mu Kiwankoko Ekassanda yali ava ku lwale yange yeetimbye ebifaananyi byange eno mu maaso eno emabega waliyo kya president Kyagulanyi omuvuka bamuyita Lubega gye yafubutuka gy'atamanyi n'ayuza ekyasooka kya president Tendo n'amutunya n'akwata bino byonna n'ayuza Tendo n'afuna obusungu mukazi wattu naye n'agamba kankwate ku kikyo ye yakwata yeki Tendo twakamujja mukomera ono Lubega newe wankubadde nga twawaaba paka kati takwatibwanga
bonna kyekimu bayuziza ebifaananyi byaffe muno batuleetera obubinja ne butuvumaavuma ku mikolo eyo be baleese n'obubinja ku lwale ya Honorable Nsamba gye bamanyidde ddala nti yiye twakola roadmap toteekeddwa kusala kudda eri naye nayo ne bagikolamu obuvuyo. Twali mu lwale nga nteekeddwa kubeera Kikandwa n'Eddalamba mu ggombolola ly'e Kalwana nze Nabagabe n'Ensamba kuba tutambulira wamu nga ba district nga abatwala district eno ye anoonya bwa ssentebe nze noonya bwa woman MP tutambulira mu programu zaffe zezimu. Nabanja n'akuba olukuŋŋaana wano e Kalwana mu ggombolola ly'amanyi omuli ba candidate certified candidates nominated mwe tunoonyeza akalulu ku lunaku olwo olwa NRM nendaba noono aneesimbyeko wa NRM nga naye ali awo bamuwagira tamanyi nti ali mu kuviolating amateeka ga Electoral Commission mwendi tateekeddwa kusalamu naye yali awo awoza oye we bamugamba omukazi tumugyeko bwenyenyanyenya bwati nawatera okwenyenya tatamanya nti ngenda namukuba mu kooti nti yayingidde mu ggombolola lyange nga simukkiriza ku lunaku olwange. Bali eyo bamenyamenya amateeka gonna naye we tulina okukolera we basindise poliisi ekwate abaana baffe batukubyemu tiyagaasi baana babawambye abalala tukya ebyuma babiwambye bakute buli kimu bawoza oye mu ggombolola etali lyabwe kulwaki batwala olukuŋŋaana ebukuya ewakyabikola n'abakyaza kulwaki banoonya eno gye batalina yadde bagende eri gye balina bongereko kuwe balina bagireetawo balye n'olaba impunity eri mu ggwanga lino kati balowooza banaafuna ebyo byonna byongera kunyiiza abantu. Nabanja nga yasena omuceere bali mu mateeka ga Electoral Commission batugaana okugabula batugaana okugulirira okugulirira abalonzi omuwaawo omuceere gwakyo essaawa ezo wali tosobola muliisa nga tannagenda mu kalulu babagambye enjala etuttire ne Ekassanda nate ne Ekassanda muli basajja bakozi tuli bakozi banange twerimye by the way atulaba nga tunatuka Ekassanda nze njitambuddeyo actually constituency ziri bbiri zesinatambulako party nene eya Kabuye ne Bukuya neno Ekassanda ya Nsamba mamanya abasajja balina amamotoka amayumba manene temwatendanga masakaluli muweye emyaka tenogwe Katonda n'akuyamba n'oyingirako emakokoto ojja kwebuuza mu Bukuya ojja kwebuuza amatooke gye gava buli nnaku makokoto ejjudde amatooke balimi yambuka ogende eri yonna Embirizi Bumonde ffe tuli balimi mu Kassanda emmwanyi efuuse emmwanyi Lumonde tumulina ebijanja tubirina tuli balimi naye gavumenti eno yetufrustratinga ebikozesebwa bye twetaaga ensigo ennungi okugifuna nduulu okufuna ebigundi eddagala erituyambako nduulu ennaku zino tetukyamanyi kituufu na kicupuli ebicupuli bifuuse ebicupuli abo be batufrustrating nga tunoonya obutale enguudo mbi nnyo ofubutuka emakokoto y'Embirizi Kitumbi waliyo emmere naye ng'engeri gy'ogijjayo ogireete mu katale osooka kuba nduulu yes ebyo byebitulwaki wandibadde okomawo okuddamu ovuganye ndidde kibuuzo nti ekyo kati omuntu aba abuuza mwogedde ekikukomezzaawo nga gwe kudda mu kalulu ensonga esemasonga z'ogamba nti zino edi mazima mu kisanja kino ngenda kukutukira wejjembe cause enough is enough cause ze wentunula mpozi nga Katonda aleeseewo mbeera ndala tetuli ku Museveni ndi ku Katonda kuba Katonda wanjawulo ku Museveni wadde olumu abeena ale mbalowooza Museveni ye Katonda tetunafuna ddwaliro bannange gwe nga tekinakutuukako tomanya nti gyekiri abantu tuzunga muno noonoonye eddwaliro woosobola okutwala omuntu omujjanjabire nga toliraba nga district twetaaga eddwaliro hospital eddeni referral ate n'ekirala amalwaliro gano amakulu ge tulina twetaaga bongeremu abasawo bongeremu kati nange ekyo anti kati njogera Kassanda tuli bubi kati ekyo sisobola kuwera paka nga tukifunye nga Kassanda njagala nange ve mu parliament nga tugamba nti oluguudo olwo lwe batusuubiza myaka na myaka eri mu basajja oba baani abasooka muno baseppiriya baani aba CA
naffe twagala tulabe ku chorus mu Ekassanda kubanga Ekassanda banange bawadde nnyo bantu mmwe Ekassanda bawadde emyaka 4 ne Machule anti gold yenna Machule yenna ali muno kati ekibawa ente gye mukama bwe mutyo nga temuddiza kiki twagala tulabe naffe ku ebyo ebintu njagala ntumbule nnyo amaloboozi g'abakyala muno era abakyala kati ndi musanyufu nti bagenze bekkiririza abakyala bakulembera obukiiko bwa kunga mu bukulembeze bwabwe kubanga mbeerawo ne mbayigiriza nti nedda omukyala yeetaaga muve ku bino omwami Museveni byabaga nti abajja emmanju n'abaleke awo mu bbanga nga temumanyi kyakola bantu babakozesa bukozesa twagala omukyala aveeyo ng'asobola okwesalirawo ng'asobola okutuula ne munne ne banyumya ne bateesa ne basalawo bombi twagala omukyala yeekolera nga tebakyamugaana kukola amaloboozi ago njagala abakyala muve muno nga bakyala mukulembeze ogamba wojjawo Nabagabe ani omulala addako ezo tiimu twagala tuzizimbe si bino bye tubeeyo ne tunoonya ani gwe tuzaawo ani n'abagwira mwe baviira nga we mubalaba kati ne batuyingirira nga bafubutuka eyo yonna gye bafubutse kujja kutwenyigamu bwenyizi kubanga ffe tetunafuna ekyo kati njagala nve muno era nga ne mu palamenti ebyo mbyogera kusitula amaloboozi g'abakyala naddala mu bukulembeze okwekkiririzaamu naye ekisemberayo ddala njagala okulaba nga ffenna tuyingira Uganda empya bannange sokosaba akalulu kati akako nga bwe kagenda konna kubanga njagala okubeebaza Edi nkwebaza programu yaffe ennungi eno naye essaawa era mwebala obudde n'okuwaayo abantu bategeera ebigenda abantu batambule n'okumanya mwebala okwagala namwe abatulaba mwenna mwebala okutwagala n'okwagala Uganda waliwo abaana ba booda wansi awo ekikandwa twabadde n'oyo eno kyano tebafiira ku kyemanyi mbatumirideko wano mu kanyomero ka Honorable Nabagabe mwebala okubanga mulaba channel eno bali awo kikandwa ba booda manyi era natuseewo omukazi yabadde abuuza abakutwala obamanyi koye ono mumanyi nga yamanyi nga wiwa iki akyaza nsamba kyaza kirumira. I'm very happy for that. Sawa akalulu ebana basebe ne banyaba Ekassanda batula mwebala okutwagala mwebala okutukiririzamu nze omuntu eyeewaayo n'avuga piki ye ng'ategedde nti Nabagabe ali mu kitundu bwekiti saagala kusuba message ya nkyukakyuka n'atambula nange olunaku lwonna nkussaamu ekitiibwa era nkwebaza mwebale nnyo nsaba akalulu ka mukama wange tukyuse eggwanga eno His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akabonero ke manvuuli nsaba akalulu ka Nabagabe Flavia Kalule nze kawonawo wa Mumbako omukyalo wa district eno akabonero kange manvuuli saba akalulu ka Honorable Nsamba Patrick wa Ekassanda North akabonero ke manvuuli saba akalulu ka Honorable Kawiye Frank Kibirige wa Ekassanda South akabonero manvuuli saba akalulu ka Honorable Mutebi Robert banabukuya twekolemu omulimu bannange twenunule kuluno kwabukuya mwagala enkyukakyuka muyayanira Uganda empya naye tukyalina omuntu omu atulemesereza mulooko nsaba kuluno twafunye candidate twekolemu omulimu omuntu omutuufu waali Mutebi Robert akabonero ke manvuuli ne bakandidate baffe bonna wolaba manvuuli ffe tukugamba ekintu kimu tiikinga era twagambye tuli mu protest vote inaku obusungu obulumi bwe tulina bwe tugenda okwekalakasiriza mu box tulayenge nazo mwezi 15 mwezi gwa January buli alina ekimuluma abagobye ku kitanda ku kibanja tokyalinawo osula abaana basuze enjala obusungu obwonna tubutwale mu box tugobe muzeeyi ne tiimu ye yonna ffe tuyingizeewo Uganda empya ne government empya 15 protest vote twagambye tugenda kanoonyanga kati bwe tukola tugenda kalonda banaye mugende mulonde nga 15 tosigala waka buli kalulu tukeetaaga kuba kagattako tetwagala waba abasajja bano kugamba nti fe abalina obungi kuba ffe tetwalonze mugende mulonde tofaayo kyekiddako gwe londa ogugo gukole twagambye tugenda kakuuma bw'omala okulonda tovaawo bantu babagamba eyo londa odde waka abaagala okuzza ewaka be baagala okubba obululu bwaffe tovaawo sigalawo ngokakuma kamera zaffe simu zaffe byonna mubijjeeyo bano abasajja tubalabisa olunaku olwo kyekigenda okyokuba ekyokulwanyisa ekyamaanyi ku olwo bwe tumala okukalonda tumaze okukakuuma twagambye tugenda kalangirira eyo buli we bamala ne basoma nti gundi nga mulangirira nti wano ewaffe awangudde wano awangudde awo we bafuna engalo empanvu
bwe beebuzabuzanga bulijjo bwe bakola mubagamba omulundi guno tuli balalamuko tugenda kabanja basebo ne banyawo tugenda kubanja akalulu kano baffe twakooyi twasalawo twagambye ekimala kimala nakasero ntebe mukabanja byabakama tujja kubanja akalulu kano tugenda sawa okulula okubanja maaso mwe amaaso mugasigaze nga amatunga galiwe gati aw'obugwa mbunyweze abakyala n'abagaye munyweze ebiwuzi munyweze ebikooyi munyweze ebitambala n'ezigomesi abavubuka musibe engatto zinywere woolaba niigine ekufuukidde ekizibu gijjeemu tugenda tambuza ebigere nga tubanja akalulu kano tetusaaga basebo ne banyawo Kyagulanyi afuuke pulezidenti w'eggwanga lino tunulire Uganda okimanyi Museveni mutuufu okujja ku lisiti y'ababaka bataagala badde mu paalamenti oyogeza confidence olikagamba nti mubaka banje oli ku frontline onadduka banaye nze ndi ku frontline bana abasajja luli tewanda wali ekikandwa bakubatyagasi naye nga nsigala nde ama omusajja wange aliwo bulegga tugende tumununule era bulegga senga naliwo simanyi abandi mukutteko omusajja oyo wate nanyi mwetadde maaso naye nga kati musooke muyolenzi okuba mukujiimu owamanyi okugajjawa ekwalima lumonde kankubuulire owamanyi takeera ate owamanyi nga ebizibu byazze tomanya nawa kati mwekizibu mulina kimu mwami Museveni cwi awamanyi wegajja okugira ojjatula bebaza okuva gye twatandikidde basebo ne banyabo mpaka kati akalulu nange siyinza butakasaba kubanga ekituufu kiri nti ubeera modulator na time ubeera mutuuze ab'Ekassanda mumpeere onalebo Kalule Flavia Nabagabe kubanga nze nganze omu w'amawulire informed journalist nze siri blogger am informed journalist bwe munaateeka yatukunda kati ate mu district yammwe tegenda kuba oba district kiyoyinza okugeraageranya tasobola kwogera talisho saagala mwogerera bingi just no tukyetaaga Kalule Flavia Nabagabe onalebo Patrick Nsamba onalebo Kabuye Frank ate singa bannange mutuyamba ne mutuweera bulega Muhammad Allahu Akbar simanyi mugenda kuba mutukoze zimula yatugamba economic jeno bantu te ku nyumba yakozi ya kasiri zimula nafudde emirundi yena